Mu mwaka ogwayita ku Matikkira, Ssaabasajja Kabaka yagamba abavubuka nti temuva mu byalo, musigale eyo tujja kubatuusizaako eyo enkulaakulana. Ebigambo ebyo kwe ŋŋenda okwesigamya bye ŋŋenda okwogerako olwaleero. Ye nze Mulongo Mwagalumuza Kabaka. Akatambi kano kayinza okuwanvuwamukko naye nga kansooka okwogera kino nti ekisinza okukola obubi Abaganda ba leero nti ebigambo ebibataasa oba ebitutaasa bituweebweddwa naye bangi ne tubisuula mu gguluka. Mukama Katonda kye yagamba nti abantu bange basaanawo lwa butabeera na kumanya. Ate ng'ekitu yakituwa nga kirabika ng'ekyangu. Yagamba nti mulimanya amazima, n'amazima galibafuula ab'eddembe. Kati kitalo nnyo ekya Tamale Mirundi era kanziremu okukubagiza omukadde amuzaala, Abaganda be n'abaana n'ab'eŋŋanda bonna n'ab'emikwano bonna tubasabira Mukama abagumye. Oluvannyuma lw'okufa oba tugambe olw'okutemulwa kwa Tamale Mirundi, kubanga omuntu aweereddwa obutwa emirundi 5 kizibu kugamba nti yeefiiridde. Naye okuvannyuma lw'okugenda kwe nasazeewo mbadde nga nalinda kwegamba kimale okuyitako ebbanga lyoke nzije njogere ku kintu kino, kubanga ekyavaako okufa kwa Ben Kiwanuka kye kyavaako okufa kwa Hussein Kyanjo era kye kyavuddeko n'okufa kwa Tamale Mirundi n'abalala bangi. Naye bano be ŋŋenda okusinziirako okunnyonnyola ensonga eno kubanga bamanyifu. Eno endowooza ye yange era nga soogera bwogezi bintu ebinzijira mu ddakiika eno naye nga mbirowoozezzaako okumala ebbanga era n'okusinziira ku bye mbadde mpulira, okugatta ku bye mbadde mpulira nga bakulu boogera bwe mbadde nzija nkula. Abaganda balina entegeka ze bazze basikira nga zisinziira ku buzaale bwabwe, kubanga obuzaale bwe buvamu Obwakabaka era obuzaale bwe bulambika obukulembeze obuteeka buli mwana okuva lwagwa ku nsi bekka n'abeera nga agwa mu kifo kye mu buzaale bwe. Obuzaale bwe busalawo ensibuko ye bwe bumuwa n'obukulembeze mwatambulira, kwegamba nolaba nti obwera bwe buvaako oba bwe busalawo naye bwe buvaako ne gwa wazaalibwa, kubanga mukadde we bw'asalawo kaŋŋamba okugenda okukolera mu Bungereza era omwana azaalibwa mu Bungereza naye ng'ensibuko ye eri Buganda mu mbeera efaanana bw'etyo. Oli kyava ava eri n'ajja n'abagamba nti yakomyawo Obwakabaka. Abaganda mwekwate ku mazima. Ekintu ng'ekyo kiri ng'ekitono mwezira kale okwogera obwogezi ekyo naye kwegamba bulumbaganyi bw'amaanyi era bwe mutakirabukira ne musigala nga nammwe mukkiriza ebintu ebifaanana bwe bityo era ne mubigaanirako, kwegamba bwe bijja bikwatagana wamu n'obulimba obulala bwe babaleeta okuva ku buli ludda ne bibalemeza mu nnyanga. Kubanga abantu baagenda mu lutalo, omusaayi mungi nnyo ne guyiika ogwa bannannyini nsi Buganda nga balwanirira Obwakabaka bwabwe, nga balwanirira okutambuza obulamu bwabwe ku buzaale bwabwe, ku bika byabwe, okubeera n'amagombolola gaabwe n'ebintu byabwe byonna ebisikire. Amannya gaabwe Abaganda, obulamu bw'Omuganda bwonna bw'obutunuulira bwonna butambulira kweza enteekateeka eziva mu buzaale era ez'Obwakabaka. Kwegamba nga batambula bwe batyo ng'okusiima kwa Katonda bwe kwabeera era nga bwe kuli. Kati oli agamba nti ye yazza Obwakabaka ategeeza omuzaayo gwayika gwali gugwe.
oba kwegamba nga yabuleeta atya nga yabusitula wanaabuleeta atya ng'ebyawandiikibwa byonna bigamba nti obwakabaka bubeera mu mutima gwa muntu. Omuntu mu mutima gwe kyovala nti abantu babulwanira kubanga babeera bakyagala, baagala obuzaale bwabwe, baagala enkwatagana eyo gye bakwataganamu mu Luganda okuva mu maka gaabwe. Ekyo katukize ebbali kale tugende mu maaso kubanga ebyo bisinga ne bwe sibinnyonnyola Abaganda bangi mubitegeera. Naye ng'obwakabaka bwe bukulembeze bwokka obusobola okuleetawo obutebenkevu mu bantu mu mawanga gaabwe. Ekimu ku biraga nti tewali amanyi kyuma ng'eyakikola, tewali amanyi butonzi ng'eyabutonda, manya nga tewali amanyi kitonde ng'eyakitonda, tewali asobola kusinga oba kwenkana Katonda kumanya ntambuza ya bulamu ku nsi kuno bw'erina kubeera ey'abantu be. Yennyini yatukolera amawanga era ye yateekawo obwakabaka okubeera n'emitendera egy'enjawulo egy'obukulembeze. Kubanga kati ndowooza mubiwulira bannaffe abeeru n'ababakkiririzaamu ennyo ababadde basalagana n'ebigambo bw'amawanga amangi gasobola okugattibwa mu bipooli mu bintabuli ne gakola eggwanga mbu buli kimu ne kibeera nga kitambula bulungi mu ngeri enkola gye bayita multicultural n'ebyo ebigenderako. So ng'ate bw'olaba mu makomera agaabwe mu Europe ne mu America ebiseera ebisinga bingi bwe babeera n'abantu nga bava mu ggwanga limu nga bangi babaawula abantu ab'amawanga ag'enjawulo naddala bamanya amawanga ago nga tegakolagana mu mbeera zaago. Kati ekiseera kino kye tulimu obalaba nti bagoba bagwira mu nsi zaabwe bw'obuwangwa tebukwatagana nti baboonoonera obulamu bwabwe obwabateekerateekerwa bajjajjaabwe n'ebintu byabwe bye bagoberera era nga bakutegeeza nti obuwangwa bwabwe buva mu buzaale bwabwe. Kati awo olina okutegeera nti obuzaale si kuwena kubanga bagamba nti omuntu tofuuka Mungereza ng'olwokubanga wajja wano oba kubanga olina passport na biki ebyo babyogeranga ennaku zino buli kiseera ku mativi gaabwe na buli wamu. Era ekiseera kino eky'obunnyogovu ekya winter kubanga abazungu basinga okwogerera ebingi ng'abantu abasinga basobola okulaba TV onoowulira enduulu bwerawa. Kale obukulembeze bwe butyo nga butambulira mu bika n'obwokubiri nga butambulira mu nkola y'emirimu mu bifo okuva mu kyalo mu luka eggombolola essaza n'okutuuka ku bwakatikkiro ne mu lukiiko lwa Ssaabasajja. Byonna ebyo nga tebiriiko baseddekezi bitambula bulungi nga tewali nkaayana kubanga byo byennyini mu kubeerawo kwabyo ne mu nteekateeka zaabyo engeri gye byakolebwamu biri mu nkola ennuŋŋamu. Ng'abeeru ne bawolole baabwe tebanatandika kufuŋŋana nsi yaffe. Buganda yali teriimu bikana kweganga teriimu bikana bikaakaka ng'ebika byonna byenkana omugaso n'omuwendo. Buganda nga teyaliimu masaza na bisazasaza era teyalinamu byalo na byaloyalo. Buli kyalo kyekyazimbanga abakulembeze baakyo era nga mwabo eggombolola lyabwe mwe lisunsula era n'essaza ababa bagenda okubikulembera. Kati oluusi n'oluusi omuntu yasobola okubeera ng'avudde mu ssaza eddala naye n'abeera ng'asangibwa mu ssaza eddala oba kwegamba kabaka yasobolanga okusalawo ekintu eky'enjawulo oluusi naye ebiseera ebisinga obungi baagobereranga enkola eyo. Kwegamba obuweereza bw'abakulembeza mu bifo byabwe bwe babafuulanga abamanyifu mu Buganda yonna n'okweyongerayo. Era obuyiiya n'okutandikawo ebintu eby'enjawulo byalingawo okuva mu buli nsonda ya Buganda. Era na buli kati mu byafaayo tuwulira abasajja abaalina obukodyo obw'okulwana entalo abaamanyibwa ensi yonna. Kibuuka Omumbale yabuukanga yasinziranga mu bire nga bwe baagambanga n'akuba ebintu eby'enjawulo mubimanyi ebya Kibuuka Omumbale nti abo baasibuka Ssese.
n'owulira bannakyagwe abakolanga amaliba ne bagakunya mu ngeri ey'enjawulo. Mpulira agamu ku maliba gaabwe baagatwala ne Bungereza, simanyi ne bagateeka mu myolese gyabwe egy'amakaddiyizo. Abakomazi b'e Mawokota abayogerebwako ne Masaka gye baakolera amafumu ag'emitwe ebinene mu ngeri y'emu na buli kika nga kirina era ebyafaayo byakyo bikyenyumirizaamu. Naye nga kwegamba ekyokulabirako wano ekisinga be b'eŋŋonge abaasooka okukola olubugo. Naye nga buli kika kirina kye kyayiiya ku mirimu gyakyo mu Bwakabaka, ebintu eby'enjawulo ebyakolebwa. Kati enkola ya Buganda yali bwetyo nti Kabaka bwe yayagalanga okukolawo ekibuga ng'agenda azimba olubiri mu kifo ekyo. Olwo nga buli kika kigenda nga kiweereza abaweereza baakyo kusengaawo okwetoolola olubiri, kubanga buli kimu kirina obuweereza mu lubiri. Ng'abantu bawera mu kitundu ekyo, nga n'ebyobusuubuzi n'emirimu emirala nga nabyo byeyongera. Jjukira nti n'amagombola gennyini n'emiruka n'amasaza byonna byabanga n'embuga, era ng'abantu basisinkanawo ne bakolagana mu byetaagisa. Kati kiseera kino owulira ng'amawanga agamu agabalibwa nti gaakulaakulana dda gali mu kwebuuza kiki ekisinga, ebibuga ebinene oba ebibuga ebitonotono ebisaasaanidde mu buli kitundu. Emyaka egiyise emabegako awo Canada ng'abagwira abagendayo oluusi ng'abantu babawa ne gundi baabawanga mu biseera ebyo baayitanga n'okuyita emyaka ng'oba 10 egiyise nga ne bayita abantu ababeera bayigiriza tebatwala abantu be batalina kye bafunako, nga babatwala mu byalo okutandika ebibuga ebipya. Naye kati gwe n'olyoka olaba nti ffe nga entandikwa eyo twasikira nsikire. Entandikwa eyo twasikira nsikire ng'era enkola eri mu buli kyalo, nga mu kwezimba ekyalo ekyo mwe kirabira abakulembeze ne kibatongoza ne kibatambuliriza ku mitendera nga bwe bagenda bayiga okuva mu babeera babeetoolodde mu buweereza, ng'ate nabo babeetoolodde nabo bayise mu kakungunta k'omulimu k'emirimu egyo gye balina okukola paka kuweereza ku ssaza lyabwe mu kibuga kyabwe ne mu lukiiko lwa Buganda olunene, the Great Lukiiko nga abamu bwe baluyita. Kati ng'omuntu bw'ayagala okuva mu kifo we yazaalibwa, we yakulira oba wasibuka agende mu kifo ekirala ekya Buganda, ng'abakulembeze b'ekifo ekyo mwava be bamwanjula gy'agenda ne bamuwaako obujulizi, ate ekika kye ne kimweyimirira. Naye kati owulira mbu abakulembeze Mmengo beezimbye, nga bano ba John Katende, Bamayiga, Bakiwalabye Male be bazimba ndowooza abakulembeze. Naye nga bo bennyini abagamba nti bazimba abakulembeze ani amanyi gye basibuka? Era nga bazimba abakulembeze baaki baawa ku musingi ki? Era bwe bali gye baali bantu ba kika ki basibukamu ani? Nabo be bavaamu bennyini baali bantu ba kika ki? Kwega kyabulabe nnyo okubeera nti obuvunaanyizibwa obw'emirimu gy'eggwanga, obulamu bw'abantu, okutendekebwa n'ebyenfuna nga bigwa mu mikono gy'abantu abatamanyiddwako buvunaabudde bwabwe. Abamu ku bo nga kye bamanyiddwako kwe kuva mu maka agakulirwa abantu abazza emisango, ng'ekyo kimanyiddwa nti abantu baabwe ababazaala bava mu bajjajjaabwe bazza emisango mu ggwanga. Kati n'abagato nabo kwe kutandika okulangirira ku bakulembeze be bazimbye, nga nabo bagamba nti no temukwata ku bakulembeze baffe geto beezimbye. Kwegamba n'otunuulira kati abantu mbu abawa abatume b'abakoloni amagezi ku Buganda, simanyi ba presidential advisors. Naye kwegamba nga abantu abamu bagamba nti bwe bikolebwa kusaaza Baganda mbu kuweebula Bwakabaka, naye ate Omuganda agamba mbulira gw'oyita naye aba akubuuza mpiso zo. Awo ng'ategedde. Obuwambe bw'abakoloni buno bwe tulimu bwe bwatuusa ku bintu bino byonna.
lino lyonna jjoogo na lumanyiiro kwegamba okukwata abantu abatula ne bawemula ne boogera buli kafankunaye yenna era nga tebalina mboozi yonna gy'oyinza kugamba nti eno bagyogeddeko nti erina kyeyongera ku ggwanga okulitambuza okugenda mu maaso. Buli nsi yonna ebeera n'abantu bwe batyo naye n'ababalonda bateekawo nti bano be bagenda otuwa amagezi ku bintu bya Buganda tetulaba bo bwe balina nabo bafaanana bwe batyo kuwa amagezi ku nsonga ezaabwe. Kati bw'atyo omukoloni bwe yajja n'omwoyo omubi n'abeera ng'ayagala okufutyanka obwakabaka era n'abeera ng'ayagala ayitemu ekyo abeere ng'abuwamba. Kati ekyo bwe kitamubeerera kyangu n'asalawo okussaawo obufuzi bwe ng'abukwese mu kkanisa, ekereziya n'emizikiti, ng'omwo mwasookeza abantu be baayagala okuwa enkizo abagende ng'abasindiikiriza abayingize mu bukulembeze bw'eggwanga erya Buganda. Bw'atyo ayingirire emitendera gy'obukulembeze egisibuka mu buzaale agyonoone. Kati awantu oba katugambe nti nno ekifo ekyali kibasingira okubeera ekyangu okuyingirira ly'essiga ly'Obwakatikkiro ne byonna ebikolebwa mu lyo wansi waalyo. Era be yajjanga eri mu masinzizo ge ng'abayisa mu matendekero ge ng'ateeka wano omusigo ly'Obwakatikkiro. Okuva ku Katikkiro yennyini ku b'amasaza ab'amagombolola n'okutuukira ddala ku kyalo eyo wansi nga yenna ateekayo abantu be nga yabeera abakulembeza. Luli ebika baali tebabiyingiridde nnyo kubanga byababeerera bizibu okutuusa bwe bafunye bakatikkiro abazibu ddala ennyo ne balyoka babeera nga tebalina nsonyi yonna nga balina ejjoogo lingi n'olumanyiro ne baba nga bayingirira buli kintu kyonna. Kati Abaprotestant n'Abakatoliki bonna abatandikirawo ku ba Apolo Kaggwa okuleeta abantu okuva mu mawanga amalala ageewala n'okumpi okubasembeza ku mwanjo basobole okumanyika mu ggwanga nga babawa ebitiibwa mu kkanisa ne mu kereziya ne mu mizikiti awo we baava nga ne babayisa mu matendekero gaabwe nga gwe banaakozesa bwe bamulabamu ebibakolera ne bwafuna ziro mu birala byonna ne mu ssomero ne bw'aba nga yasemba nga bamuyisaako olugambo bwali omugezi ennyo ekisusse nga bamuwa obugagga alabike amagezi ge gamusasudde nga bavaawo nga bamutebeka mu bifo by'obukulembeze bwa Buganda nga bwe baagala okusinziira okuzimba ekikosi kyabwe eky'abaddugavu ababakolera ng'abafuzi okutuukira ddala mu kipoli kya Uganda. Era abantu bangi baali bakyebuuza nga bagamba nti naye bannange obwakabaka tebukwatagana na Repubulika yajja kugyawo obwakabaka naye bano bampuuga baseggona bandi bano bannambooze bava batya okukola emmengo n'abalala bonna bannakiwala ate ne bagenda babeera nga basobola okukola obulungi kaŋŋambe ne babeera nga wali n'obwo n'abasiima ate mu kipoli kya Uganda tekyagala okusaanyawo ebintu bino tebyagala kwekwekerera byagala kwogera mazima ate ekyagala okusaanyawo Buganda n'amawanga amalala gonna amatonde. Abantu baabwe abo ekyo ekibuzo kansooka nkireka awo njogere ku bantu bano be bajjanga mu mawanga agatulinaanye nga leero agaagamu era gali mu kipooli naye baatuukanga ne mu Tanzania, Rwanda ne mu Burundi n'awalala kubanga omusajja omu ku bakola ssemateeka n'Obote nga bamaze okukola olubiri n'okugyawo eri ssemateeka entuufu kwe twali tutambulira balyoke bagize nga basikiza bino ebipapali bye bateekawo naye omusajja omu oyo yali ava Ghana kyenva gamba nti nno baavanga mu mawanga ag'okumpi n'ageewala kati nga baleeta n'abantu okuva mu byalo nga bya Buganda mu byalo bya Buganda mwennyini ne balyoka babasomesa bo be baagala bamanye era
ne babateekako obuwagizi bw'abakkiriza bwabwe mu masinzizo n'okutandika okubayigiriza okukaayanira ebifo emmengo kubanga amasinzizo ago gaabayamba okwawulayawula mu Buganda mulyoke mubeere nga buli yonna gye mugenda mulina kusika migwa. Ate kakati abantu ebbali bayinza n'okuba nga abasinga tebabifaako nnyo naye abo abali omwo bo babeera bali biriko essaawa yonna ffe abakatuliki ffe bano ffe bali naye ng'ate abantu bebakulembera ate nga bo si bebaliko naye nga bo bateekawo enkaayana ezo wadde nga teziriiko nnyo bagobereza okuggyako nti abantu abamu bwe bagenda mu makereziya gaabwe ne mu makanisa gaabwe babibeerako. Oba kakati katukigaziye nga baleeta enjawukana n'okusika omugwa mu bukulembeze bwa Buganda obw'Obwakabaka obukulembeze obutonde kwega mu mbeera eyo nga bawukanya enkola ya Buganda entonde ey'obuzaale yatandikibwawo kwega kubanga bw'otandika okukolera mu makanisa obuzaale obanga bulwanyisa obugyewo kwega kibenga ekikuwa ekifo okukigendamu si buzaale bwo n'obusobozi bwo naye kereziya kijja okkiririzaamu n'abakulu baayo bakugamba ki naye ng'era abantu bakyogera bulijjo nti nno kibeera kya bugwagwagwagwa kankyogere bwe nti mu butuufu bwakyo omuntu okukkiriza okubaawo abantu abalala bayimirira wakati we ne Katonda we kubanga oyo ayimiriddewo yaba afuga omwoyo gwo ate oli afuga omwoyo tayinza butafuga mubiri era bw'aba ng'asazeewo okuteeka mu buddu tolina ngeri gy'oyinza kwerwanako kubanga ekikola mu ggwe aba akikutte. Kati ng'olwo abo abantu baabwe bwe babeera bagize nankani bakunze era ne babateekateeka nga kibeetaagisa ekintu kimu kyokka kubeera musiraamu oba kubeera mu katuliki oba kubeera mu protestante ng'ojja kufuna obuwagizi obukuzimbirwa eyo mu ssinzizo mu nnaku ez'okusinza nga babukubuulira enjiri muwagire ono muntu waffe ng'ekyo kimala okukubeera nga bakuwa obukulu ne bukugaggawaza oba ne bakuwa ekitongole n'okikulira mu byobufuzi byonna ebyo byonna byatambuliranga eyo kweganga ekyo tekirina nsonga oba olina ky'osobola okufuga kyonna oba osobola okwefuga ggwe wennyini nga kimu kyokka kubeera nga kubanga obeera bubeezi kintu ekiyisibwamu bo bali bye baba baagala okukola obeera kwegamba ng'omudumu oguyisa amazzi oyisa biragiro byabwe oyisa n'ebyo baba bagambye bye baagala. Kati awo nawo omanyirawo enzikiriza ezeekengerwa kubanga Katonda ayagala abantu be buli ggwanga nga liri wamu tayagala bantu be babeere mu njawukana naddala ezitalina na nsonga naye ebintu ng'ebyo abantu babisudde nnyo omuguluka babiwulira ng'abatabiwulira bwe tuba tubyogeddeko kyokka nga buli omu ayagala gamba nti Katonda amukkiriza kyokka ng'otudde mu bantu abakwawulayawula mu ngeri Katonda gy'atayagala. Kati oli najja n'ateekawo enjawukana ng'ezo nga yeekwasa nti bo oba abakatuliki oba abasiraamu abakimbo be bamanyi Katonda okusinga abalala kwega n'akikola ekyo okwawula mu ggwanga ettonde ebintu ebituusa abantu n'okulwanagana eggwanga eryandibadde litula ne zisinziza wamu kwegamba Abaganda abatanneetegeera era abatannakola kintu kino mulina okuzuukukira amazima ate era olumala okuzuukuka bwe muti nga musitukirawo mwenna tewali muto tewali mukazi tewali musajja tewali mukulu mwenna okusitukirawo okutaasa ensi kubanga ekintu kye tugendako kintu kijja kubeera kizibu weewaawo abantu bangi bategedde era basituse owulira kati abavubuka nga boogera ebintu by'amakulu okusinga emabegako naye nga beebuuza ebibuuzo awo we watandikirwa okwebuuza ebibuuzo eby'amagezi ebituufu ate n'obutatya amazima nti bw'owulira ekintu eky'amazima tovuma toyomba gezaako kwongera kumulungula otegeere ekituufu kubanga amazima omuntu bw'ogeegaana ekyo kiri ku gwe kijja okuleetera obuzibu mu maaso. Kati naye kale tubize ebbali tugende mu maaso kubanga njagala okusooka okubawo omusingi mulyoke mumanyi okufa kw'Abaganda abayingira ebyobufuzi mu gavumenti y'Ekipoli we kuva. Kaakati abantu abo bakibulaabuuza abaleetebwa batyo tewali bantu ba ggwanga lya Buganda babeeyimirira
wadde okubawaako obujulizi. Lwaki tebaali enkwe? Lwaki tebabbe ne batemula bantu? Ababakulula okubatuusa mu bifo ebyo baba babatuusizza, ababazimba era bye balina okuweereza, kubanga ate abantu ababulijjo bagenda ne batunula ebbali, abalala ne bawagira, kubanga bawagira madiini nga bali bakola byonna bye bakola, nga bano bawagira mumuwa obudde, mumuleke, ebintu byakola si byangu, biki nga boogera ebyo, nga baka nti obanga kimulemye avayo, abalala bagendeyo nedda, tebaagala bakatuliki, tebaagala bano, nga baddamu ebyo. Gyobeeredde bannange, ekintu kino mwagala ne mukigezaako, mwekulumulule nga 50, mugende mu lunaku lumu musabe visa mu Italy, mulaba banaazibawa, nga tonnaba kutankula na kwonoona nsi yo. Sooka olaba oba biri by'owagira bali abantu banaakutwala. Naye bwe gamba ng'abantu bano bwe baba baleese okubeera nga babawagira ne babasindika ne babateeka mu bifo eri mu byalo gye bava, ate be basinga abantu obutabamanya, be mwandibadde musobola okugenda okubuuza, kubanga bw'ogenda okubuuzabuuza nti bannaffe ono yaba atya, bakugamba yagenda Kampala kusoma, yagenda kukola, yafuna omukisa, waliwo bafaaza abeeru abamwagala bamunsenyere, kereziya yamutwala n'ebyo bwe bityo. Naye nga mu biseera biri ebyedda ng'abakoloni tebannajja, ng'omuntu bw'akola ensobi mu buweereza ng'abantu b'ekika kye bamugambako, era nga n'ekyalo mwasibuka nabo bamugambako, oba nga bagenda nga boogeraganya ne bakadde be n'ab'eŋŋanda ze, era ng'obusaavu bubeerawo bw'amaanyi. Kati olw'okubanga ekifo mwava tekyabiriimu eby'okumukuza n'eby'okumwola, bo beesega bwesezi. Ate bw'abaawo abantu abamu ku kyalo ekyo abayinza okusituka ne bagamba nti nedda kino kyokola eyo gy'okikola ku lwaffe si kituufu, nga bano ng'ona abeera alina abantu be baateekateeka ne kino ekikoosi kyonna ne kereziya zaako biki nga bagenda nga babeewerera. Kati olwo nga wasigalawo abamuwagira bokka nga be boogera nga balala basiika, nga batandika n'okubuyita ab'obujja, abawalana, abatayagala, abakatuliki, abaki, kwegamba ekintu bakisenda bakizze eno mu yo gye kibakolerera, kwegamba ng'ab'ekyalo bennyini gyasimbuka nga takyabakiikirira, akiikirira kereziya, kyokka nga kereziya terina musingi mu ggwanga. Bajja buza ab'ebweru ne bagiteekawo bo ne bakola ebyabwe. Ate kyekika ne kibeera ddala nga tekinyega, kubanga bameka amabaluwa ameka ekika ky'omutima kye gafunye ku mayega, naye ow'omukulu w'ekika Asirika alinga atayogera, alinga atawulira era atalaba. Ate n'ab'omutima abalala babitwala nga byakusaaga oba ebitabakwatako, babeera basaaga busaazi, kubanga bonna bakitwala, kubanga edda omuntu bwe yabeera nga ava mu kika n'agenda akola effujjo nga mayiga lyakoze, ng'ekika kyonna abantu bakiwalana nga batandika okukikolako nabo obulabe. Kati nga tayinza kugaanira mu kifo ate n'abeerawo ng'akola ebintu eby'okwonoona n'okuwalana n'okukola empalana ku bantu. Ate kye tutannawulirako n'omulundi n'ogumu ye kkanisa, kereziya oba omuzikiti ogugamba ku muntu waabwe ng'akola ebikolobero. Ate kakati bambi bali luno bagendanga ne bagamba kakati nga Mayiga agenda nga naga mpezezza emyaka 10 ngenda mu kereziya kunsabira, mpezezza nga nabo baggulawo nga bagira nakani nga bamusabira, ye bamusabira ekiseera kyonna nga alina ebikolobero, naye kwegamba ne bakola ebintu byabwe ng'era nabyo tebitegeerekeka. Abantu baabwe abo ne baligamba nti nabadde alina amasabo, abadde alina ki, ye bamusabira. Mu zombi kereziya n'ekkanisa byetwakalabako, kubanga ojja kugenda okulaba nga gundi teyali mwana wa mukrisitu, wa mukulu wa Ssaabakrisitu Katolubwama, naye olw'okuba nga yagamba nti alina essabo ye tebaamusabira. Naye ate ettambala emirundi
nga naye abadde agamba nti agenda mu nsozi alina essabo asula akuma asula akola kibi byonna ebyo naye ng'abikolera na mu byabufuzi era nga tabyegaana naye era yennyini bamugamba ti naye kakati gwe bali kusabira nga gondi tebamusabira katolubwama gwe bali kusabira ng'odda wano n'oyogera bw'okuma gundi bw'obeera mu nsozi na biki ebyo bw'olina amasabo go n'ebirala byonna yabagamba nti tebayinza butansabira kubanga nasisinkana paapa kati kwegamba ekintu nekikusobera ekintu ekitakwata ku Katonda ne gundi zennyini n'ebipimo bye bakozesa eby'amakanisa byanjawulo abalala basabira abantu abasabira abalala tebabasabira abalala bakola batya kwegamba nga balina bo kimu kyokka kye balina nti babawagira basobole naddala abo kubanga kati bano nga batambula emirundi tebalina gundi bo bagoberezi bugoberezi okitegedde naye bali bennyini abanene bo bakolera byonna byebaagala bondoza bagende bongerera ddala babasabira bongere okujujubya ensi kwega tewali kintu kyonna n'akatono kiyitibwa kufuna nsonyi ng'omuntu w'ekkanisa oba w'ekereziya akoze ebikolobero so nga ate eyo gye byandisingidde okufuna ensonyi kubanga basomesa ekintu kye basomesanga nga kyakweyisa bulungi kwagalana kukola birungi kumanya Katonda na biki naye ate nga ekintu ekikolebwa abantu bo bennyini bye basindise ate nga ebyo tebabiyogerako bamanyi n'okuwaana obumanyi kubanga nti wa ddiini yaabwe tubiwulira wano nga byogerebwa ne ku Amin ne ku Obote mu bantu abamu nga babiyogera nga bagamba nti yali wawaggulu bamuwalana kuba yali musiraamu biki Amin naye nga yatta abantu era babiyogera tebabeera mu Kyaddondo n'Obote yennyini ab'eggwanga lye baga nti kale ono hiro kale ono biki hiro waani kati bw'oba obyogera genda eri ewammwe gy'oba obyogerera nti yabeera hiro naye kakati tobyogerera mu Buganda mwe yatta abantu ne bakaaba ne bafiirawo kati nze mbadde nsaba kino tukitegeere bulungi nti okubukulembeza obutuufu nga bwe bulambikibwa mu butonzi omuntu alina kubuyigira ku bakadde be abakulembeze babasookera ddala n'abantu abalala bali mu maka mwakulira kati awo byabeerayize n'alyoka asooka abiragira mu mbeera ye n'abantu abalala bamuli okumpi oluvannyuma n'agenda ng'ayigira ne ku balala bajja asanga ng'obulamu bwe muba mubutambuza kati abantu bangi ebintu bino omuntu bw'atabigira egyo yatandikira katugambe abakadde be tebabaddeewo ate newo tabawona abaddira mu bigere obanga tebabadde na bumalirivu obanga tebabadde na kumanya oba kyonna kiba kibatuuseko naye banga tebasobodde kumuwa kusomesebwa okwo kubanga ne Bayibuli egamba nti omwana omubi avumaganya nnyina gwagamba omuntu yennyini asooka omukwata mu ngalo ze era abeera amugabirira ng'oyo gwe bawa obuvunaanyizibwa obusookera ddala okusooka okumuyigiriza engeri gy'atambula kubanga okutambula mu nsi ekikulu kiki omuzadde kyayigiriza omwana okutambula mu nsi kuyiga mateeka na kumanya bukulembeze era emuntu ebyo bw'asubwa okubiyigira ku bazadde n'atabiyigira na ku baaluganda n'ab'oku kyalo eddibu lino lyeraga mu maaso eyo omuntu gy'atambulira ettendekero lino ery'obukulembeze tekisaanidde muntu kukibuuka mu mitendera gyakyo ate nekyokugamba nti omuntu agenda okusomera kwegamba omuntu n'agenda okusomera mu kitundu ekirala katugambe nti omuntu agenda okukulembera ekyalo ky'eggayaaza nti naye obukulembeze alina kubusomera mu Amerika oba mu China kwegamba ebintu ebyo nabyo bintu bireese nnyo emiroboli bireese nnyo obuzibu kubanga obukulembeze obukola mu kitundu businzira ku buwangwa n'ennono y'eggwanga eryo y'ekitundu ekyo ate ne buli kyalo ne buli ggombolola na buli ssaza era lirina enjawulo mu buwangwa bwali oluusi n'embeera nga bulina embeera z'otosanga ate walala okusinziira ku kifo kyabwe
ne kagambe n'obugimu bw'ettaka oba ekifo kirinaanye ennyanja oba kwegamba ebintu bingi by'oyinza okusanga nga biyinza okubeera nga bye birambika obukulembeze engeri gye bulina okutambulamu. Kale nga enkulembera temunnaba kweyazika nkulembera ndala nga temunnakyusa nkulembera yammwe kisaanidde okusooka okukkiriziganya ku biki ebikyuka era ne lwaki. Kwegamba nti nno ebyo ebintu byonna tusaana okubeera nga tubitegeera bulungi ne tumanya obukulembeze bwa Buganda ekintu ekikulu kye buyina mpisa. Naye era empisa ezo zisinzira ne ku butonde bwammwe bwe mulina n'engeri gye mubukwataganyaamu. Kati olaba buli mwana mu maka olaba nti akwatibwa bubwe kubanga waliwo abaana abamu nga balalu nga bapapa abalala nga bakutambula mpola bakola mpola ebintu byabalala kweganga buli omu olina omukwata mu kulaba nga omuteeka mu kkubo ettuufu. Naye kwegamba ekyo bwe kiba nga kibeerawo ekityo ku baana ate nga bannyina omu mu maka naye ate eggwanga eddamba n'ebifo eby'enjawulo ebiririna bye biririmu. Naye ng'ate tulina okimanya nti okukijjukira nga bulijjo nti buli ggwanga n'ebyalyo era oluusi enkulembera zaawukanira ddala. Era olaba mu nsi emu ng'abakazi tebava mu nnyumba, mu nsi endala ng'abasajja bawasa, mu nsi endala kweganga byonna balina embeera zaabwe endala. Kati katugambe tutwale ekyokulabirako eky'omukyalo ono ambasada w'ekipoli kya Uganda gwe baagobye Canada. Bannaffe abamu bagambye nti okwekalakaasa kwe kwamugobesezza nti ekyokuba nti okwekalakaasa kwabaddewo naye nga ye kale weewaawo okwekalakaasa kwayambye kubanga kwe kwamuviiriddeko kugenda mu kkubo okutandika okwepika n'abantu nga bw'asonga ennweno bw'asonga ennweri bw'ayawula bw'abuukabuuka bw'aleekaana ng'omukazi ow'omu kkubo kweganga ebintu ebyalayisa ennyo. Omuntu ng'oyo Canada oba ebitongole bya Canada bwe bibeera biyita ababaka abeesa endala kwega ono bamugatta batya n'abantu bali abeewa ekitiibwa kubanga baamuteeka ku gundi baatwala obutambi bwe kasita obutambi bufuluma bali abantu babulaba bamanya nti buyinza okulabibwa n'amawanga amalala. Canada yennyini yeebeesiiwuuka yeebeerabika obubi kubanga Canada naye erina okusalawo ku babaka abagiweebwa weewaawo Uganda ebalonda n'ebagiwa naye nabali balina okukkiriza nti okkono tumukkiriza. Ekyo kyennyini ekyokubanga awa ekifaananyi ekibi eri Canada nti yakkiriza omuntu afaanana bw'atyo ekyo kyekyamugobesezza kubanga obukulembeze bw'e Canada tebukkiriza muntu ng'oyo okubeera mukungu. Enjogera zino ze ŋŋenda okuba wakati ziringa ez'enjawulo naye bw'ozirowoozaako zirina engeri gye zifaanaganamu nkulu nnyo eri bannaffe abali e Mengo abali mu buweereza abafuba okukola omulimu omutuufu n'abali mu bufuzi bw'ekipoli kya Uganda. Ziri bwe ziti bagamba nti bw'otomanya gy'ova tomanya w'oli wadde w'ogenda. Ekirala omuntu tasobola kuteeseza bulungi era tasobola kuteeseza mu butuufu bazzukulu be nga takozesezza musingi gwa bajjajjaabe. Ekirala omukulembeze ayigira ku baasookawo, omufuzi akulembeza mutwe gwe ate abafuzi bangi n'emitwe tebakozesa gyabwe bakolera ku bulipo n'amateeka ag'abantu abalala. Kale kyebava balabika oluusi ng'abalowooza boosa. Era kyova olaba nti tubadde n'obuzibu bungi nnyo mu Buganda ku bukulembeze naye nga ensonga evudde lwakuba nti waliwo abafuba okulowooleza omuntu eyandibadde asobola okukulembera mu butuufu ne bamulowooleza. Kyekyo kyengezaako okubannyonnyola wano nti baasenda enkola eyaffe ey'obukulembeze ne bagiteeka ebbali ne basembeza kino
ekyokubajja mu kereziya n'okubateeka mu matendekero gaabwe ne babatendeka mu bo bye baagala ebigenda okujujubya abantu. Ekigambo ekirala, enkulaakulana kitegeeza kuzimbira ku ebyo by'olina n'oyambusa omutindo gw'embeera y'obulamu bwo oba obw'ekitundu kyo. Ate okusobola okukulaakulanya ekifo oba okwekulaakulanya oba okulaakulanya abantu b'olimu, olina kusooka okukulaakulanya kutegeeraako. Mulina okusooka okukulaakulanya okutegeera kwammwe, kubanga oluusi enkulaakulana etaliimu kubalirira esobola okubaviirako okufa. Enkulaakulana bw'etyo yeeyonoona obutonde. Be bantu b'osanga nga bakwata emmere ne bagifuuyira ebiragalagala ne bagikola ki ne bagikola bino. Kwegamba ebintu ebivaamu abantu okulwala, ate n'osanga eggwanga nga linyigirizibwa bwe liba lifaayo, nga linyigirizibwa olw'okuba n'abalwadde abangi be lirina okulabirira. Ekigambo ekirala, abo batamanyi nsobi eziri mu byafaayo babanga abakolimire, oba batazimanyi oba batazijjukira, babanga abakolimire kubanga kibangwira nnyo okuziddamu. Kaakati Abaganda abazze bakolera mu Kipooli abasinga obungi baabuuka okubeerako abakulembeze, ntegeeza okukulembera mu kintu kyonna, kabenga be bakulembera mu kulima ku kyalo oba okubaako obukulembeze buno. Sigamba nti balina okugenda buli muntu oba nti akulira ekyalo oba akulira eggombola, naye n'abaako obukulembeze bwakola n'aba ng'akola n'amaanyi ekintu asobole okugenda okuzimba enkulaakulana eno gy'asobola okukola ku ttaka lye oba ku miti gye oba kukomaga oba kutambula ne banne oba ku kintu kyonna ky'aba ayinza okukola eky'omugaso mu banne, n'aba ng'asobola okugenda n'azimbira ku ekyo, n'ayiga ebintu birala, n'ayambuka mu mitendera, n'aba ng'asobola okukituusa, n'aba nga kwegamba ekintu ekyo ne kiba nga kigasa ne mu kifo waava. Kwegamba nti ekintu nti abasinga obungi babuuka ekintu ekyo ekyokubeera nga balina obukulembeze bwonna bwe balaze mu byalo byabwe ku magombola ne mu masaza. Kati omuntu n'abeera ng'atwalibwa mu matendekero g'abakalooni, ekyo nkyogerako era nyongera okiggumiza, n'atambulira omwo n'ava mu lino n'adda mu liri. Mu ngeri eno bangi bamanya naye tebategeera bantu baabwe, bamanya naye tebategeera Buganda, era n'abantu baabwe tebabamanya mu buntu era tebafuna kubategeera. Babalowoozaako ekintu kimu kyokka, ng'omuntu abuuse n'atabako kyakolera mu kitundu mwali, tasomeddeemu, tebamutegedde, tebamumanyi, n'abuuka bubuusi n'agwa mu ssaza eddala, ate nga tagudde wansi naye ng'agudde waggulu ku lyo. Kwegamba nti bamulowoozaako ekintu kimu nti yayitamu mugagga ali Kampala era yafuuka owa waggulu. Olwo okugenda e Kampala buli omu kwegamba mu kitundu ekyo ne kifuuka ng'ekiruubirirwa ekikulu mu bavubuka, buli omu n'abeera ng'ayagala kgenda Kampala afuuke owa waggulu. Kati gy'ova osanga nti ekyo kankiteekewo wano nti osanga abavubuka bangi nga bavudde mu byalo byabwe ne bajja mu kibuga. Kino kiteekawoko katono kubanga omulamwa gwaffe tetugwerabira tugugendako, naye ne bajja mu kibuga ne batuuka okuba nga talina basula ku makubo bakola batya, naye kwegamba ne bafuna kale ekyo kyandibaddewo kubanga omuntu agezaako okulongoosa bulamu bwe, akola kyonna kyasobola, ate n'ebiseera bizibu, naye ne bakola kyonna ne bawemula ne beeyambula ne bakola batya, empisa embi zonna ne baba zikola kubanga bagandi wonna we nnaayita nsobola okuyita awo nsobola okufuuka ki ow'akabi, kubanga balina ebyokulabirako ebyo bye bafuna ebiraga nti nno okugenda obugenzi Kampala oba ofuuse ekinene. Olw'okubanga bano baakifuula nti Kampala kyekinene we wakolebwa ebintu, ekyo kye mbadde mbagamba, naye ng'emabegako wali amasaza gonna gabadde gakulaakulana ng'era gonna gakola ebirungi mu bibuga ebyo ebipime, era nga tebirina nnyumize mingi kubanga ebibuga abantu bakuŋŋaana abangi, ebibuga bifuuka bizibu nnyo mu mize. Kyetulaba mu bifo ebisinga obungi kubanga weetaaga amaanyi g'amangi nnyo okusobola okukola ki okutebenkeza abantu abo, ate teweetaaga bantu ba mwoyo mubi bafuba nnyo okulaba ng'ekintu kyonna bakitabangula ne bakyonoona.
kubanga kati waliwo abantu bangi abatera okutambula mu Kampala. Kati okuva mu masomero g'abawambi n'okulinnya omulundi gumu omuntu n'agenda mu lukiiko lwa Buganda abeera asubiddwa nga bwe mbagambye nti okuyiga okukulembera n'okumanya ebyafaayo by'ekitundu ekyo ekikye kyennyini n'obukulembeze bwakyo, kubanga wova okumanya ebya Buganda yonna. Kati abo njogera ku bantu baffe Abaganda. Kati abasinga naye okuleetebwa ne bakola effujjo ng'ekereziya n'ekkanisa be babaleeta okusingira ddala, kubanga be basinga okutambuza ekintu kino, nti abasinga okubaleeta ne bakola effujjo, be basinga okuleeta ne bajja bakola effujjo babeera bannamawanga. Kwegamba abo balabira mu ttima erisusse n'obukyayi. Naye ekyo bwe baba balonda abantu be banaleeta abo, kubanga naye bw'oba ogenze okugamba nti nno ngenda kutema muti gwa kukola mmezero oba eri bwetyo kwega omutima gw'obeera ogenda okutema gusinziira ku kiki ky'oyagala ogukozesa. Naye abantu be baleeta babasinziza ku mulimu gwe baagala okukola. Kwegamba bwe babeera bafuna abantu baabwe eyo batera okukunga abantu baabwe era n'okupatana n'abo abantu be bamanye nga ddala balimu akazzi k'emisango. Ate Abangereza eyo enkola bagirina bulungi era bagimanye era bagikozesakozesaako dda. Era ne bwe baali nga batwala abantu mu Australia nga bagenda okuwamba ebitundu ebyo n'Amerika, abantu bangi babajjanga mu makomera ne babagamba nti okusumulula oyina okugenda tukutwale mu nsiko za Australia mutandike okutandika ebyalo eyo, mutandike okukolayo nankani naye mulwane n'abantu baayo. Kale na wano oluusi omuntu ne bw'atayogera gy'ava mumulabira kubikola, ne bw'ayogera Oluganda n'alumalayo mumulabira kubeera nti talina mwoyo gwa Buganda, oluusi nga talina na mwoyo gwonna ogw'ekifo kyonna. Kati bano abavayo mu mawanga amalala be bateekawo okukulira Abaganda. Ate olw'okubanga Abaganda bano okusooka byonna Abaganda bonna gye bava bafunayo ku kintu ekyokubeera n'empisa. Bonna we bakulira babeera balina empisa balinako ku buntu bulamu. Naye ate nga babajja gye bazze ne babatayita eriko ne batamala kufalaasirwa na kuyigirizibwa bintu bye bateekwa kumanya ng'okubeera abakulembeze. Kati ne babeera nga si banywevu mu kumanya okukulembera eggwanga lyabwe. Kati ne babeera nga bangu baakuwetera ku buli ludda ku mpenda zonna amasinzizo gaabwe oba n'abo abantu abagalimu. Oluusi babeera baawule, oluusi babeera nga baawule naye nga bantu balala. Kwegamba nga abo abantu abagalimu abalimu kwegamba bambadde bwambazi bali undercover, kati bababisseeko bubisi. Kati ne babeera nga abantu abo be babeera kwega kyonna kye babawa okukola bano bakikola okusobola bonna baba balowooza nti baawule. So nga ate mu kuwandiika kwennyini Abazungu bonna bagamba nti n'abo bennyini abajjanga abajja okusomesa eddiini nti abasinga ku bo baabeeranga tinabo bennyini abajja okusomesa eddiini abasinga ku bo baabeeranga bambega. Kaakati ne bano abafuzi bannaabwe ababakulira bannamawanga bonna ne beegatta ne balyoka bano babafutiza. Kati bano bannaffe Baganda bannaffe luusi abagendayo nga balowooza nti bo bajja balowooza nti byakufuga mbu demokurasi abantu twefuga zimanyi government of the people for the people by the people biki ebyo of the people n'obwo bwonna ogundi obukodyokodyo n'obulimba. Kakati olw'okubanga n'ababawandiika bakimanyi nti ebintu bya bulimba, abamu ku bo bakozesa n'endagaano era n'okupatana. Kwegamba ez'okupatana ng'abakozi abamu ku bo bakozesa endagaano, ez'okupatana ng'abakozi naye nga biriko n'obukwakkulizo obw'enjawulo.
ne bwe babeera nga obukwakkulizo buno tebabwogedde naye era bwo bubaawo. Kati abantu abasinga bakulidde mu Kyaddondo n'abalinamu obujjajja ebyo babimanyi. Y'ensonga lwaki tobalaba nnyo mu byabufuzi bwa Kipooli. Ate ne mu bifo bye babeera bakutte babeera basirifu. Enfunda nnyingi bangi babivaako ne badda ebbali. Okumanya ebyafaayo bya Kyaddondo kiyamba nnyo okumanya Buganda wa weeyimiridde, kubanga abantu ebintu baabiriko ne babiraba mu lufuuti kyoyinza okugamba first hand, ne babeera nga ebintu babiraba nga babimanya era ne babinyumyanga, kubanga buli omu byayitamu byayogera, ne babinyumyanga abaana n'abazzukulu babeera nga babiwulira. Naye kwegamba olina okubeeramu ne bajjajja nga katugambe nga babiri ku ludda lw'omukadde wo waakiri omu, nnyoko oba kitaawo, ate nga babadde nga baggule mu kumanya ebitambulira mu ggwanga oba kaŋŋambe n'okubyenyigiramu ku ludda olwa Buganda. Kubanga waliwo n'ababadde ku ludda olulala naye ate babeera ebiseera ebisinga balina mukadde waabwe abeera yeenyigira mu bintu naye nga teyali mu Kyaddondo, nga teyakigoberera okuva mu ntandikwa basingira ddala obungi, kubanga era obuzibu bwe bwajjira abantu be baasooka okuleeta baabajja bweru. Kati emirundi mingi mbadde nga nkoowola bannakyaddondo okwenyigira mu bintu by'eggwanga lyabwe naddala ku kwogera bye baamanya era n'okulabula bannaabwe. Naye n'abalabulwa nabo tebabadde bangu, kubanga abasinga ku bo ebifo bino bye baabifunanga nga babitwalanga kutuuka oba katugamba oba okugwa mu bintu. Embeera efaanana bw'etyo. Abamu bagambanga n'okugamba nti kale nawulirako kati omukulu omugenzi Hussein Kyanjo ng'agamba nti kale n'otebereza nze nava eri mu kyalo nenzija wano nempita nennyingira mu byobufuzi, kale nentuuka wano ng'abantu abaali wano tebabiyingiddeemu. Ekyo kyekibuuzo ekikulu ky'oteeka okwebuuza, nti mu Kyaddondo mwonna temwali muntu yenna asobola kuyimuka, naye ng'ate ebyo tebyandibadde bwe bityo, nti omuntu yandisobodde okuva wonna n'atuuka mugundi mu kutambuza emirimu gy'eggwanga okutwalira wamu ng'ate emirimu gitambulira wano mu Kyaddondo mu Kampala. Naye ekikulu weebuuza bw'oba otuuse mu kifo n'otuuka mu kifo ng'abantu bonna abali mu kitundu bali eri ebbali beekwese, kati weebuuza lwaki nze nsobola okuyitawo ne ngenda mu maaso. Nsoza kiba kibuuzo kirungi okukyebuuza. Kati abaasembera Ben Kiwanuka baayogera ku eyali yenyumiriza mu kubeera nti yasisinkana John Kennedy n'abeerwa abalala n'agenza ebweru, era nga yeenyumirizanga ne bwe yayambalanga amasuuti ag'akabi, naddala abaali mu bitundu ebyo ab'e Masaka be babyogerako ebyo, nti bwe yagendanga mu bifo mwasinkananga oba okwogera n'abantu ng'abategeeza ebyokala okukola ennyoka ly'okusoma, kati nze mundaba ebiki n'ebintu ebifaana bwe bityo. Kati ekyo bali bakifaanaganya n'ettamala emirundi, naye yeenyumirizanga mu kubeera n'amasuuti amangi amalungi era n'okubeera nti nno yalina ssente, nti era yasinkana n'abeeru naddala paapa. Naye nga bw'obanga wamanya ebyatambula mu Kampala mu biseera ebyo, abantu abasinga obungi Abakatuliki tebaagala kwogera mazima kati, naye nze ndowooza nti nno oyinza okubeera eddiini yonna gy'oli, naye kyonna kiringa kidduka oba katugambe oba ngeri ya kutuuka ku Katonda. Nze ndowooza nti ekyo kye kisinga obukulu, kwe kumanya amateeka ge n'amazima ge n'okugagoberera. Ben Kiwanuka baganda banne baamugambako obutayawula mu Buganda, naye ekyo kiraba bulabi bannange. Baamugamba obutayawula mu Buganda ng'eri mu kwetaasa ku balumbaganyi. Ekyo kiba kintu kibi nnyo nnyo nnyo. Eggwanga teribeera nga liri mu bulumbaganyi, gwe ate n'ogenda n'olyawulamu kubanga abagwira bagambye mwe musigala. Nedda baali tebagala Ben Kiwanuka kubanga yali Mukatuliki nga bamukyawa kwagamba mulinga abagamba ebyo byennyini abazungu bye bagamba. Mbu kaakati bano bajja ne babatta mbu kubanga abannaddiini baali bangi nnyo. Ebintu ebyo bya pokopoko mubizuukukira abantu mutandika okukozesa okulowooza kwammwe.
Kaakati ye ekintu ekyakwawula mu Buganda yagenda mu maaso nakyo. Kati otoyinza kumanya oba kwali kusalawo kwe oba bali bamusindika baali balina omusindika bamutuuse gye baali bamutwala. Ebyo Abaganda bamuyimbira n'emayimba bakola biki naye mu bitunulemu musooke mukirabe nti ggwe bw'obeera ng'olina ekizibu awakaawo n'oyigirirwawo omulabe. Oyagala omuntu yenna omu ku baana n'atandika okwawula mu maka nti ate mmwe ffe tumujje twogere n'ono ffe tulabe bwe tunaakikola n'ono gw'oyinza okikkiriza ekyo. Bannange ebintu bino byagala kulowooza kutono. Tuleke kweseera. Abakoloni bakozesa Beeni okumatiza Abaganda bali basigadde ku ludda lwa Kabaka. Abakoloni bakozesa kino ekyokubeera nti Beeni yayawulamu abantu. Ne baddira nti nno bano abali basigadde ku ludda lwa Kabaka baalaba nga bayinza obutawangula nga Buganda yeyawuddemu ne babeera nga bano ba Abu Mayanja. Kati bonna baali mu kutegeeragana nga abakoloni bonna be babateeseza kiki ekidirira kuba bano baali tebalina manyi nkola eno nti oba bwe mugenda okulonda nti ate ebibiina ebiri bisobola okwegatta. Bali tebakimanyi. Kati bano be bagenda kubanga baani bano Mayanja ba Abu Mayanja baali bonna basomeseddwa bakoloni. Kati bwe babagamba nti kati mwe mukwate ono mumutwale ewa Kabaka mumugambe nti ono ajja kwegatta akole omukago ebibiina byegatte bikolere wamu. Kati ne babakwata ne babaleeta naye ate era byonna kyekimu Buganda yawangula. Kwega obululu bwa UPC bwali butono nnyo bwali tebwetaagisiza na kwetaagisa. Naye kwegamba nti olwokubanga omukago gwali gukolebwa kati ne batandika okutambulira wamu bali ne bayitaawo okukuba Buganda mu 6 Kati Ssekabaka Muteesa bw'awang'uka n'agenda mu Bungereza bamuli bamuttireyo Beeni Kiwanuka yeegatta n'Abaganda abamu abaakola entegeka ez'okuwolera eggwanga. Bino byawandiikibwa mu kitabo kya Muhammad Ssebadduka eyali wakati mu ntegeka zino kubanga ye yakuba Obote essasi. Kwegamba ekyo kye kimu ku kiraga nti Beeni Kiwanuka oluvannyuma ensobi ze yazitegeera. Naye ate abantu abaamugoberera tebakimanyanga. Kale munoonye akatabo ka Muhammad Ssebadduka mukasome kubanga ebyo bya ddala. Yakoleranga awo Ndeeba, yali makanika. Era yawandiika ekitabo ye yennyini Beeni Kiwanuka ekitamanyibwa byakirimu naye nawulira nti yagambanga nti mwe mwali olugendo lwe lwonna kigambibwa nti waliwo abaamuyingirira ne bakibba ne fayiro ze zonna. Kaakati ate awo wayitawo ebbanga naye n'akwatibwa n'atemulwa. Kati Hussein Kyanjo twayogerako naye ku rediyo y'Ababaka. Hussein Kyanjo twayogerako naye ku rediyo y'Ababaka mu 2011 ne tumugamba kyali kiseera kya kulonda. Ne tumugamba baleme kutwala abantu mu kulonda kubanga tewali kirungi kisobola kukivaamu era nga bwe watali na buli kati. Ne tumubuulira ekyaddondo abantu kye baakola Obote omulundi ogwasooka n'Amiini eyamuddirira n'Obote omulundi ogwokubiri nga tumulaga nti baabeerako ebbanga ttono olw'okubanga Abaganda baagaana okwetaba mu bintu byabwe. Okusooka kale ye Amiini abantu baasooka ne babanga abagira Nankana abasanyuka kubanga Obote yali avuddeko omulundi ogwasooka naye naye kasita baamulaba nga yeeyisa bw'atyo naye ne bamuvaako nga tebakyayingira mu bintu bye nga tebakyabettanira nga bwe bagamba nti babakuŋŋaanidde wano nga abantu bonna badduka nga beegalira mu mayumba oba nga basigala ku byalo byabwe. Era nze nnyini namugamba nti kisingako ku lunaku lw'okukuba akalulu abantu bagende mu masinzizo bakube ebidde n'eŋŋoma kyonna kye bakuba okuyitaŋŋana mu kusinza oba ne mu kusaba n'okwazina byonna bye baba bakola. Era obululu bwabwe babutwale babuteeke ku bifo ebitukuvu bagambe Mukama nti nno gwe oba okola ki
gwoba otusalirawo ekituufu era jangu otuddukirire mu kintu kino. Kati mwami Kyanja oyo Honorable yaŋŋamba nti oba yagamba kubanga twali ku radio n'agamba nti Museveni kyasinga okutyako kalulu era mulekawo okugamba abantu obutagenda kalulu mubalamwe mubakunge bonna bagende mu kalulu. Bwe yagamba n'agamba nti Katonda era ye yennyini yatuteeka ku nsi tubeere nga tukola byonna bye tuteekwa okukola kuganga tetugamba tudda okumusaba busabi. Naye ekiseera waliwo we kituuka n'olaba ng'embeera ekintu ky'olinawo kyokka kyakusaba kubanga mu mwaka akalulu ogenda kukikwataganya otya ffe bwe twamubuuza. N'agamba nti bwe banaddamu okubba akalulu ye wakukunga abantu babatabaale. Era wayitawo ennaku ntono n'akyogera mu bannamawulire nti bwe banabba akalulu ng'ategeeza gavumenti nti ekitegeere eriko nti banabba akalulu bajja kubakwatira ebiso. Waayita Mbale ne tuwulira nti ali bubi bamuwadde obutwa. Naye oluvannyuma naye embeera eno yagitegeera era n'agamba nti gye bujja olwo nga bamaze okumuwa obutwa nga bagenze mu malwaliro ag'enjawulo nga bamutaddemu ayogerera ku manda ago ge baamuteekamu. N'agenda ku rediyo omu n'ayogera n'agamba nti ebujja bajja kujja abantu nga tebakyayagala wadde ssente wadde ebitiibwa wadde ebifo. Era nti ye y'omu ku abo abantu mu kiseera ekyo weyogerera ebigambo ebyo. Nti ekiseera ekyo bwe kirituuka abo abantu abali mu zi gavumenti bwe balimanya nti ensi ekyuka. Abo abatume b'abakoloni. Kakati kyenjagala obbagamba nti oluvannyuma yakitegeera kye twalinga twamugamba yakitegeera nti ebintu ebyo tebiina gye bigenda nti era tebiina kye biyamba. Mpozi ate ekitategeerekeka nti ne tuwulira nti ate mutabani we ate yali amulese nga yeesimbyeyo e Makindi mu bintu bye bimu ebyo mu bantu be bamu abo. Kati tamuli mirundi abadde tamanyi era nga teyategeera musingi Buganda kwetambulidde ebyasa bino byonna era nga tasobola na kutegeera weeri wadde ekkuba ettuufu ery'okukwata. Wadde ng'abantu bangi nnyo abadde abasanyusa olw'okubanga abadde ayogera ebintu bye batasuubira kuwulira mu muntu mukulu ne mu bifo mwabyogerera, naye ebyafaayo bingi byabadde ayogera nga bifu. Yakwata bassekabaka omu ku omu okuviira ddala ku Ssekabaka Mwanga n'aboogerera amafuukuule. Kaakati abantu abamu nga bagamba nti ebintu ebyo yabyogeranga ng'akola reverse psychology ng'agezaako okulaba nti nno amannya ga bassekabaka googerebwako. Kakati naye Ssekabaka Muteesa asooka yagamba n'abakoloni bennyini yabategeeza nti nno ensi yaffe etambulira ku mazima. Ekyo nkijuliza kubanga kiri mu buwandiike naye nga n'abakulu bakyogeranga era ffenna tumanyi Abaganda bwe baabeeranga nga n'okulimba bakukubira mu ggwanga eryaffe ery'Abaganda. So nga tojja kulaba abantu nga ab'e Rwanda ng'ate omwana alimba yabeera yeyisizza mu ngeri esaanidde. Naye kagamba Ssekabaka abo be yali ayogerako ng'aboogera ebintu eby'obulimba ate ebintu ebitaawulikibwako mu kitundu mwe baasinga okubeerera nti no balina abantu abalaba buli lunaku mu Kyaddondo ng'era bayogerebwako ng'abazirera abafiirira ensi yaabwe ekintu abantu bangi nnyo nze nali ndowooza nti Abaganda bonna kye baasiima wano mu Kyaddondo we balina embiri zaabwe. Naye ng'aboogererako ebintu ebiweebuula naye nga tewaliwo abantu abakisiima mbu kale kiyamba kubanga waakiri aboogeddeko. Nedda tekyetaagisa kulimba. Bw'aba tosobola kwogera amazima ng'osirika kubanga abantu abafiirira ensi toyinza boogerako bintu bibalabisa bubi mb'ono teyalina magezi n'akamu mb'ono yakwana abasajja mb'ono yakola biki. Tebyetaagisa ebyo kubyogera newadde tekwegamba nti abamu bwe tubiwulira bitukola bubi kati abalala abaagala okubiwulira babyerooleze bo mu nda zaabwe okusinga okubiteekawo. N'abantu bali biwandiika abate ababiwulira ne bagomera eyo ne babiwandiika ne balowooza nti bye bawulidde byoyogera bye bituufu. Ekyo ekintu kyali kya nsobi nnyo era nga kiraga nti nno bannaffe abamu abava mu masazi oba amalala nti tebaawa kitiibwa byafaayo bya Kyaddondo.
Buganda babigimanyi naye ebyafaayo ebyali ekyaddonda abasinga tebaabimanya. Era kyova owulira abamu nga boogera n'ebigambo ebigamba nti Kabaka Muteesa yagwa mu katego, bwe yayagala nnyo obuyinza kyeyava asaba okufuuka pulezidenti, mbu simanyi yayomba n'Obote. Sijja kubigendamu wala, naye buli eyabiwulira waba teyakimanya kakati ndooza abamulaba yenna abirowooza ebyo bamanye nti bifo abantu banoonya amazima ku bintu ebyo bakitegeredde. Nga yayomba n'Obote nga yamusanga weerango yali mukwano gwe, oyo teyamanya nti Owabu Mayanja ye yamuleeta. Bassekabaka bba ekintu kyabwe baali mu kulwanirira nsi yaabwe. Kakati ne weewuunya abantu ebintu ng'ebyo gye babijja. Kati ebiseera bingi bannaffe abamu bye boogera kigambibwa nti babijja ku bali abagwira babakulira. Boowulira bagamba mbu Ssaabasajja tomulaba mu kamwa nga bwe bageegeenya. Boowulira bagamba nti Ssaabasajja talabibwa mu kamwa nga bwe bageegeenya, nga bagamba Ssaabasajja temulaba mu kamwa, nga kwegamba okiraba nti tebafaayo era tebayagala nga kumanya oba kubuuza lwaki. Kwegamba olinga ajja n'ayogera bwogezi na busungu na bukyayi nga tafaayo oba nga kyanika obutamanya bwe, naye nga ne bw'onooyogera ki kyonna amazima gasigalawo. Ne bw'onooyogera ki amazima gasigalawo, kubanga ekino nziramu okukyogera bulijjo nti Obwakabaka Abaganda si be baabukola. Obwakabaka butonde era bulina entambuza zaabwo, bulina entambuza zaabwo. Obwakabaka bulina ebigambo ebikozesebwa, kwegamba byowulira ng'ebyo n'osanga nga Mayiga ng'ajja ng'agamba nti Kabaka kitaffe. Kabaka tabeera kitaawe w'abantu, okuggyako kitaawe w'abantu nga ye Kabaka ye Katonda yekka. Kwegamba n'owulira ate abantu abayingira ne chachi nga n'ebyo nnyini tebabimanyi. Kwegamba chachi yennyini neefutyanka obwongo bw'abantu baayo abagikolera. N'owulira ebyombu ffe ng'Abaganda mbu abo balabe ba Buganda, naye yeeyita Omuganda nga tanafuuka mulabe. Ndowooza eyamutonda nga Muganda anyiize gw'alina okusooka okulwanyisa oba okugeegeenya oba okwogerera byonna by'aba ayagala okwogera. Bino ebintu byajja bigereke, kubanga omuntu tomunenyeza kintu ky'ateekolera. Kati obeera olina njawulo ki n'abakoloni n'abo abazungu bakwano bammwe abawalana abantu olw'okubanga olususu lwabwe luddugavu, olususu Katonda lwe yakola, ate nga katuulira ne Yesu yennyini muddugavu. Kwega n'oweebuuza obusungu bwabwe gye bwava nga bulabika nga era nga ddala bwe kiri nti abantu baasooka kukyawa Katonda ne balyoka bajja bakyawa ebitonde bye. Naye n'ebyo gye byaggweredde nga tamala emirundi awanda muliro. Njagala okukimuwa kino nti ate osanga wabadde tewannabeerawo muntu ayambudde bakozi b'abakoloni bano nga Tamale bw'akoze. Obusungu bwe bubadde nga bwa muntu wa bulijjo, era abantu bangi kyebavudde nga baagala okumuwuliriza. Kwegamba ng'anyiiga neyeerabira buli kimu, neyeerabira okutya. Yennyini yakyogera n'agamba nti yejjusa era nti ensobi enene gye yakola mu bulamu bwe kwe kugenda okukolera Museveni. Ekyo yakyogera enfunda eziwera. N'agamba naye ekintu ekisinga okuba eky'amagezi kye yakola era mu bulamu bwe kwe kulekerawo okumukolera. Kati awo tewali amanyi kiki kye baamugamba oba kiki kye baamukola oba kiki kye yalaba, kubanga olunaku lwe yava mu bulamu bw'ensi twawulira muganda we ng'agamba nti eggulo limu yali amugambye nti asazeewo agenda kuddayo akolere Museveni. Baamugamba ki? Baamukola ki? Kamalize ngamba waayo ku bino ebirowoozo nga ngamba bwenti nti abantu abaagala okulembera Abaganda mu kiseera kino musooke mwenoonye munda mulabe ng'omukwano gwe mulina ku ggwanga lyammwe gubamala okubayisa, kubanga ebintu ebyo si byangu n'akamu. Bw'otunuulira abakulembeze baffe abazze batambuza naddala ensi ku ntikko n'ebintu bye bayiseemu, nze ndowooza nammwe mwepimire ku ekyo. Wadde ogenda kubeera mukulu wa kyalo omanye nti ojja kusobola okubeera omuweereza ow'abantu ba Katonda. Musome nnyo ebyafaayo, muwulize buli ekiwulirizibwa. Ekiseera kino
ekintu ky'okufuna okumanya kyanguko kubanga mu kasimu ako kennyini k'okutte olina mu intaneti era ng'eyambira ddala ate buli ky'omanya kijja kukutuma okunoonyereza ekirala ekikiddako ate ne bw'obeera oyagala okufuna obukulembeze obulungi era obutuufu naawe kola omulimu ogwo gwe gumu kwega musobole okubeera oba tusobole okubeera nga tuwagira abakulembeze baffe be tufunye abatuufu era n'emirimu emituufu gye bakola kubanga bw'omanya obuzibu obukirimu naawe bw'oba ng'ogezezzaako kukitegeera kikwanguyira okukwasiza wamu n'oyo abeera akikutte ne mutuuka mu kifo ekituufu manguko si bino bibuganda ku ntikko naye mu kifo kyennyini ekituufu ekigwanidde ekyeddembe n'emirembe abantu bangi bayagala obukulembeze ng'obwatu kwegamba abantu bangi bayagala obukulembeze nga obwatuweebwa ow'ekitiibwa Muliika naye baluweera bameka abaateekawo emisanvu abagezaako okulwana oba kwegamba okulaga obutali butuufu bwekyo ekyakolebwa abampembe okubeera nga bamujja mu ofiisi y'obwakatikkiro bameka abagezaako kubanga eddoboozi ly'abantu liwulirwa era singa abantu baasituka ne bakigaana osanga wandibaddewo enjawulo kati ate ab'oku mitendera gya wansi mwekyo njagala okukigumiza nti tulina ffennyini okumanya okuwagira abatulwanirira tulina ffennyini okumanya okuwagira abatukulembera tulina okuyimirirawo kati omulembe guno si gwakudda bbali era ebintu bingi ebisobo bye babitukoze lwakubanga twesuliddeyo ogwannagamba ne tutatunulayo kwe kutubba buli kimu ne bakimalawo nga temunnadduka kgenda mu nsi z'abazungu musooke mumanye nti baakoowadde abagwira ababagira kimu ekyokubiri nammwe mulina ekyammwe katonda kyeyabawa bwana aba South Africa badde nga bagamba abantu be bakwata abagwira naddala abafrika bannaabwe nga babagamba ni mugende mulwanirire ebyammwe ne mu Europe abantu bangi nnyo bakyogera ne bagamba abantu ni mugende mulwanirire ewammwe kale nno okukikola ekyo gwe bw'oba ofunye omukisa n'olaba omulala alwana gwegezaako okufuna okumanya okusobola okukola okwogera ebigambo 2-3 kyonna ky'osobola obeere okuba nti omuntu oyo omuwagira era naawe osobola okumulwanirira kubanga tukimanyi bulungi nnyo ngero bajjajjaffe baazituwa ekitta atabaala kyekitta n'asigadde eka kati ab'oku mitendera gya wansi abaganda tufube okulaba nti tulonda baganda bannaffe kubanga ekyo Mukama kyatwagaza obukulembeze bwammwe buteekwa kuva mu mmwe kubanga mmwe mumanye eggwanga lyammwe gye mwagala ligende jjukira bagenda tulamula emirundi ebiri batulamule ng'omuntu wa bulijjo ng'obulamu bw'ensi eno buwedde batulamule ng'amawanga kale n'olw'ensonga eyo tuteekwa okutambulira awamu bw'omala okukola by'oteekwa okukola gwe ng'omuntu naye ate n'olaba nga n'eggwanga lyo likutte ekkuba ettuufu ate tusingire ddala okusesera kw'abo abantu abaludde ku byalo musesera ku bantu abaludde ku byalo byammwe ate nga baganda ate nga baludde ku byalo ate nga mubalaba nga bantu b'abantu nga bajjajjaffe bwe baakikolanga abantu bwe batyo bwe basobola okukola obukulembeze obutuufu ate n'okukitegeera obulungi ffe ffennyini nti emitendera okuviira ddala ku byalo egy'omuntu okulembera mu kintu kyonna oba akulembera mu kusiga bifaananyi ku kyonna ky'aba akulembeddemu n'aba nga kikola bulungi ku kyalo naye ate era n'abeera muntu w'abantu kwegamba ebintu ebyo byonna ssomero lya bukulembeze era omuntu agenda okufuna ekifo mugenda okumulonda okubakiikirira mu gundi ku mitendera gya waggulu ng'avudde mu mmwe eno wansi nga mmwe mumulonze ne mumusomesa kwegamba abajja kubatuusizayo eddoboozi lyammwe kubanga aba abamanyi era abategeera ne bimwetaaga tusobole okuba nga tetumala gakkiriza nkola y'abakolooni kutujja ku bintu bya buzaale bya butonze era ebirina amakulu kwega n'osanga omuntu nga bamulonda omuntu yakajja mu mmwe akamalamu omwezi gumu ate nga sina wa ggwanga lyammwe naye olw'okuba nga atunda omwenge n'aseka nammwe nga mumuwa obukulu bw'ekyalo tabamanyi nammwe temumumanyi kati nabana abajja ne bayimirira ku butuuti ne babasuubiza ensi n'eggulu n'ebyo nabyo tebirina mugaso
tewali kirungi kyonna Republic kyegenda kubakolera. Tewali kirungi kyonna Republic kyegenda kubakolera. Yakolebwa kubawamba eringa amateeka omubbi akuyingiridde gatandika okukuwa ng'ayingidde mu nnyumba n'agabawa nti kati mwemuddeni mugulewo mukole kwega ye Republic eyo. Era ky'ovalaba nti ekintu kye basinga okukola mu zi gavumenti nga zino ez'ebipooli kuwa mateeka. Si masomero, si malwaliro, si kiki kutwala misolo na kuwa mateeka. N'ekirala ebiseera bye tulimu bizibu ddala. Tubeere nga ffenna tusaba Katonda obutaweera. Naye nga tumusaba mu butuufu. Muve mu nzikiriza enkoloni. Mukiwa obudde ekyo. Amakanisa n'emizikiti mubyeyawuleko okumala omwaka gumu bwe guti. Mukigezeeko nga bwe mulabe enjawulo. Bakugamba omuntu akuba ekigere kimu ekidde eri Katonda, Katonda n'akuba 10 ebijja gy'ali. Kwegamba okumulaga nti ekifo kino tetukirabyemu butuufu naddala nga mukirowoozeza ne mudde ebbali ne mumusaba nti tulage ekituufu ekyokugendako. Njagala obbabulira nti agenda kukikola. Nnyongera okubakakasa nti Katonda ye wa ddala. Era tugende mu maaso n'okumugamba esala yaffe eri mu luyimba lw'egganga nga tugamba nti Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gye era baffe omukuumenga. Amiina.